Mbaliriza nnyo ku programu yaffe eya Uganda ya leero ku mukutu guno gw'abawulu twetale. Temwerabira genda maaso n'okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Kibi nnyo kyatuuka ku Pastor Budingo. Bambi baali bamutemudde nga bamukubye amasasi mu budde obw'ekiro. Era embeera enizenga ebeerangawo. Naye ekindeese leero njagala genda maaso nga ndaga abantu nti byayogera bituufu oba si bituufu, amasasi gaakubwa oba tegaakubwa. Omanyi waliwo omusango omuntu wa bulijjo oba omuntu yenna gw'atasobola kwesibako ng'omuntu okugezaako okumutta. Bannayuganda basekerera Chris Evans ne bagezaako okusekerera Gravity omutujju n'abo abatamanya emmundu ssasi kimu ekuba etya. Kati ngenda tunuulira ka video kano akafulumiziddwa police nga balaga ebituli ebyayise mu mmotoka oba madinisa g'emmotoka ne ezimu ze bayita cliche bullets n'engeri gye yaguddemu. Njagala mukimanye nti emmotoka Pastor Budingo gy'atambuliramu si ze mmotoka eza layisi nedda. N'olwekyo endabirwamu ziba hard body. Nga nkusigira ekifaananyi njagala ojjukire nti emmotoka eno eri tinted bulungi nga woogiraba mu video, nti kizibu nnyo n'omutemu okutegeera ani atudde side ki. Ate jjukira w'oba ovuga naddala mu budde obw'ekiro amataala ge gaba gakubye, kiba kizibu nnyo okulaba omuntu atudde wa exactly, si bye ebyemisana. So mu mbeera bw'etyo waba nga bakizudde nti omutemu yakozesa pisto oba pastola, njagala ngenda bavuga mpola mpola nga tugenda tutegeera essasi lya pisto lyo litambula litya. Endabirwamu eno lwaki teyayiise ng'abasinga bwe babadde bagamba, oba okitegeera. So katugende mu maaso ne ka video akava ku police headquarters tusobole okuzuula kituufu kyekyabaddewo. Mu video eno ogenda kulaba ebituli by'endabirwamu. Ebituli bino endabirwamu eno teyayiise kuba baakubye ku close range nti omuntu yabadde awo kumpi. Gwenze njagala okwata ekibooko okube ng'oyimiridde kumpi, okuba ekintu kyonna ekicupa ky'amazzi ng'okimiridde okumpi, olaba oba kinaabaluka. W'omala odde emabega ogalule okuba ekicupa ky'amazzi kye kimu ng'okimiridde walako, olaba embooka eyo oba teekiyuze. Ebintu ebyo bibiri bya njawulo. So endabirwamu zino endabirwamu y'emmotoka teringa ndabirwamu ya dinisa nti olugikoonako bw'oti neeyatika neeyiika, ebeera n'akakaveera akasigala nga kagikutte. W'otunuulira endabirwamu zino waliwo n'essasi eryatunudde wansi, anti bagamba nti Pastor Budingo tewali yadde n'essasi eryamukoonako. We baba nga bakuba amasasi ku close range nga bw'olaba mu video ne gamala okukuba omukuumi mu kulambaala, omukuumi aba agwa mu maaso. Wagwa mu maaso seatbelt eba emukutte. Waliwo kye tuyita cliche, kati ng'essasi eryo lyolaba eryayuza ekituli mu dash ku mubiri gw'oluggi lw'emmotoka, era ligenda wali mu maaso ne likuba ku cushion wane wali board eyo ebeerako accessories ng'eza volume ezaki. Nti kati Pastor Budingo wabanga yakka wansi w'emmotoka, essasi lino essasi lyokya, liteekwa okuba lyamuyitako ku mugongo eno ne limwokya. Era w'otunuulira eri mu kituli ky'eri amasasi gonna gaayitangamu, kati olwo tubala nti omugenzi baabuwe amaze okukola ki? Amaanyi gamuwedde. Omukuumi baabuwe agwa ng'amasasi gamuyiseemu agawera. Pastor Budingo walaba ng'omukuumi agudde naye agwa akawansi ku ntebe. Era essasi oliraba mu ndabirwamu yaawali agamu kugaayitamu kuba gaasobola okusanga ng'omukuumi agudde mu maaso, sayidi y'omu maaso
ne gayitako kuba wali tewakyali kiziyiza. Mbalaza n'essasi lyakuba wansi ku cushion. Njagala omanye nti eno intersection ebeera bize era omuntu aba wakola kintu kye mu bwangu. Kirungi Mukama yayamba bano tebaali bakola collateral damage. Kuba abakola collateral damage tulabye mu mbeera ezisinga basooka kuba motoka wansi mu mipiira ne bakuba buli omu ali mu motoka. Kyekisooka nzikiriza nti eno yabadde pistol. Kuba bali abatta omugenzi Kaweesa bakozesanga SMG we bagamba short machine gun. SMG eyo ekuba rapid, naye ono yakubye kimu ku kimu. So mu mbeera bwetyo bannayuganda nsaba mukkirize nti ebintu ebimu bisaana okubaako n'obwegendereza ng'emboozi eno abasinga bwe babadde nga bagijungulula. Nze siri muwagizi wa Pastor Budingo nti kiri awo, naye at least okumanya amazima fena kikola kituyambira wamu. Ffe ebiseera bye twazaalibwamu byali biseera bya mukyaka twasobola okumanyanga kuba twazaalibwa olutalo lwakakola ki lwakwaggwa. Kyovula ebintu ebimu bino tubimanyi. Nze waliwo omuntu ali awo nga tamanyi nasasi we livuga. Mu biseera ebyo ng'olutalo lwakaggwa ebintu ebimu twabiwuliranga. Kyekimu kukyali ku mbeera ya gravity. Waliwo emmundu ab'edda ze baakwatanga aba LDU ze bayitanga kisasi kimu. Kisasi kimu eno ekola akatiko kuba erina ekisosonkole kya plastic. Wekifuluma kikola akatiko ne kisindika amasasi obuboola, amasasi agalinga ag'eggaali. Kyovula ba gravity amasasi ago gamugwako ne gamuwokyayokya ne gakola obutuli obw'enjawulo. Naye ekyo bangi bakiwakanya kuba munnanga abantu babeerawo nga tebamanyi. Mugende maaso n'okulayikinga, okusubscribinga, awamu n'okucontactinga, mukomentinge. Channel eno eriko ebintu bingi, eriko ebyobulambuzi, eriko ebyokusoma, eriko ebyobulunzi. Njagala mbajjukize nti temwerabira bannaffe abasundusa exchange. Sundusa exchange bano be bateekamu ensimbi. Sundusa exchange baludde e Uganda nga bavungisa ssente. Naye tekinologiya engeri gyagenda ng'akyuka kwe kusalawo ne ba adoptinga enkozesa ya mobile money. Muno nga mwe muli Airtel money, MTN mobile money ne M-Pesa. Gwali e Bulaaya, ali e Buwarabu, ali e Canada, ali e Bahrain, Qatar, Dubai. Woweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gw'obeera oweereza. Enkola eyalingawo oluli nga woweereza ssente omuntu alina okulinnya emmotoka ajja e Kampala oba agende ku Forest Bureau etegeerekeka. Ebiseera ebisinga bamusaba nga ndagamuntu, abamu ku ffe tuzirina, bamusaba nga passport. Kitegeeza watwalanga obudde omuntu oyo okufuna ssente. Woba osindise mu bank oluusi bank account gy'alina ng'okozeseza money transfer ezimu ate nga bakugamba nti network teriiko. Ekizibu okubeerawo ku mobile money. Kale no gwayagala okwegatta ku bannaffe abasundusa exchange, waliwo application gye bayita Pace. Oba tokozesa application ya Pace, waliwo ennamba z'olabawo ku screen. Genda mu maaso okoonemu kwemu oziyingize mu WhatsApp obasindikire obagambe ti mbadde njagala kumpabula ku nkozesa eno eya Sundusa exchange ey'okuweereza ssente. So mugenda maaso n'okusubscribe n'okulikinga, tusinkane mu video yaffe eddako.